Latifa ayimbisibwe ne Anthony Asimwe bajiddwa ku poliisi Nateete gye badde bakuumibwa ng'ayimbisibwe lwasoose okulabikako eri abantu okuva lwe yakwatibwa ng'amaze okwewaako obujulizi nga bwe batta omwana wa muliraanwa waabwe. Ayimbisibwe n'Asimwe baakwatibwa ku bigambibwa nti beenyigira mu kuwamba n'okutta Letitia Nangonzo ow'emyaka 3, omwana wa muliraanwa waabwe Jane Namagembe ne Batenda Nicholas ab'omu Mbaawo zooni emutundwe basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi awamu ne Magezi n'abasomera emisango ebiri okuli ogw'okutta omuntu n'ogw'okwekubaana ne batta omuntu. Ayimbisibwe Latifa ne Asimwe Anthony muvunaana omusango gw'okutta. Magezi ategeeza nti omusango no gwa Naggomola nga gulina okuwulirizibwa kkooti enkulu wabula nga bagenda kusigala nga bajja mu kkooti eno okutuusa lwe banaasindikibwa mu kkooti enkulu. Genda kujjuzibwayo kwa rimanda. Genda kutwalibwa kwa rimanda. Until the 15th day of August. Paka nga 15 buli mwezi. Abooluganda lw'omugenzi Nangonza abadde mu kkooti beebazza bonna ababeereddewo okutuusa abagambibwa okutemula omwana waabwe lwe batwaliddwa mu kkooti. Ensuubi sinagifuna okutuusa nga kkooti embuulidde ekisembayo. Kuba omwana wange yagenda. Ensuubi gye nfunyeeyo kwe kuba nti bandazeeko abatta muzzukulu wange nga bakyali mu kkomera awo nfunyeemu ssuubi. Bano basabye kkooti okufuna obwenkanya. Kwebaza bannamawulire okufolowinga ensonga eno ekwatagana ku kitundu kyaffe. Kambwe nnyo alaganga kye yakola takyejjusa ne Mukama gy'amusasula. Katusabe kkooti ebe n'obwenkanya. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.